Olunaku olwaleero Nathan Nandalamafabi lwafundikidde kakuyegewe gwamazeeko ennaku 5 ng'anoonya akalulu mu kitundu kino ekya Kampala n'emiriraano. Ekitundu kino ekya Buganda yakiyingirira mu disitulikiti y'e Luweero gye yava okuyingira ekibuga Kampala n'agenda Entebbe e Mukono olwaleero ng'afundiikiridde munisipaali ey'Ekira n'ekitundu ekya Kyaddondo East. Nandalamafabi olukungaana olusoose alukubye mu kitundu ky'Ekiteezi wavudde okugenda Ekiti, Kasangati, Gayaza, Manyangwa ate n'ekitundu ky'Ekira. Ng'atuuse Gayaza, Mafabi ng'atandise okwogerako eri abalonzi. Poliisi emusabye okuva mu kifo w'abadde ayogerera ekinyizizza abantu abatambula n'ennandala era gye biggweredde nga kusigaŋŋana bitogi. Nandalamafabi Ekira gy'asinzidde n'asoomooza gavumenti ya NRM olw'okutogera amakampuni gaakuna agakola enguudo n'esalawo okutiitiibya agabagwira. Kyamba tulina bayinginiya yunivasite kati nyenye zibufulumya abayinginiya kati yinginiya baffe singa bakola ki enguudo zino naye bagenda ne baleeta abo infact abajja wano tebalina bayinginiya bano technician abajja wano tebasinga bafa maki magezi. Nandala ategeezezza nti gavumenti ye yeeyokka erina enteekateeka sinziggu okuliyirira abantu bonna abalina kye babanja gavumenti nga n'abantu abaafiirwa ebintu byabwe mu kitundu ky'Ekiteezi olw'akasasiro eyabumbulukuka nti ye yekka yajja okusobola okubaliyirira. Naye njagala okukakasa abantu b'Ekiteezi bwe nafuuka pulezidenti ngenda kuteekerawo ddala solution esembayo okusooka okulongoosa ddala Ekiteezi nti accident ezo tezikomawo. Ekyokubiri okulaba nti Abannayuganda bonna abafiirwa abantu baabwe abantu abo tubasasula. Ekyokusatu ebintu by'abantu bonna byafiirwa tulina okubasasula. Nandalamafabi abadde atambula wamu ne bannakibiina ki FDC okuli mu Kibi Sadat amanyiddwa ennyo nga Khalifa Aganaga, Apollo Kantinti eyeesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa Paalamenti mu kitundu ekya Kyaddondo East wamu ne John Kikonyogo ate n'abalala. Munagamba simanyi kusaka, munagamba simanyi kulobinga, munagamba simanyi kutuukirira bakulu. Akutte flaga ya FDC nsobodde omuleetawa ne twogera. Bulinga muliro nga gwokya kofaaya gwe. Olunaku olw'enkya Nandalamafabi agendako mu Gandaalo addemu okuttukiza kakuyegewe ku lunaku olwokuna mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Uganda. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Sanga 15 Januari muwenda ddala kalulu abafande bafune ssente bafande bafune emmere.